buli lwakuna mu gatale konfuufu ku Bukedde TV1 wokka. Essanyu ly'omuntu yenna afumbiddwa kwe kufuna ezzadde naye ekiriwo kati kyeraliikiriza kuba kati omuwendo gw'abafumbo abalemererwa okuzaala kiyite infertility nga babadde bonna okumala omwaka mulamba gweyongedde. Abakyala ebitundu 12 ku 100 basiŋŋanibwa nti balemeddwa okufuna olubuto olw'okuzaala omwana abali wakati w'emyaka 19 myaka 34. Mulimu ng'oli tazaalangako kyetwandiise primary infertility, niwabeerawo oli nga yazaalako naye kati ng'alemereddwa, niwabeerawo bali nagamba omwami ayinayo abaana nze sirina. Tukuleetedde abasawo abakugu mu ndwadde z'abakyala Dr. Neema Nasolo ne Dr. Abdul Joko bakunnyonnyole ku kizibu kino kijja kitya ye abange otegeera otya obadde nti weetaaga omusawo. Okubeerawo okumala omwaka mulamba ng'oli mufumbo omwana n'akula. Olina omwami we atali wa safaari owa buli lunaku nga buli wiiki musobola okubeera mwenna nsonga zammwe ez'obufumbo emirundi egitakka wansi wena. Okusinziira ku Dr. Neema, abasajja bangi balina endowooza enkyamu nti obutazaala buba mu bakyala bokka, so nga n'okunoonyereza kulaze nti kati abaami ebitundu 25 ku buli 100 batawaanyizibwa ekizibu kino kuba abamu enkwaso zaabwe ziba nnafu. Abaami balowooza nti bakyala be batazaala, ate ekyo kizibu kinene nnyo kuba kitukalubirira ne mu kujjanjaba ensonga z'obutazaala. Abaami balemerayo eka eyo babeera bize bagamba olina ekizibu. Dr. Juka agamba nti obutazaala kiva ku bintu bingi ng'ekimu ku byo be bafumbo abatamanyi nnaku zaabwe kiyite unsafe days nga zino z'ennaku omukyala mwasoboleramu okufuna olubuto. Balina ennaku ezimu zetulina obasomesa entono ennyo mu mwezi omulamba tasobola okufunamu olubuto. Kati waliwo n'okuba nti nno ensonga z'obufumbo tetuzikwataganya bulungi olw'ensonga ez'enjawulo. Abantu abamu endya mbi nnyo n'okonziba omukyala olina emyaka 28 naye ng'olina kilo 3. Naye waliwo n'ebizimbe ebirala babita endometriosis birina homoni gye biyisaamu ennyo ne baagulu nnyo. Oyinza okwesiŋŋaana omukyala wazaalibwamu obuzibu kye bayita cervical stenosis oba omwagu n'abaana munda gwaggala. Mu baami oluusi bayinza okuba nga nabo enseke zaabwe zitwala enkwaso zibikira kubanga lwe tugenda tukula wesanga nga amagi gagenda gakendeera n'enkwaso zaffe ez'abaami zigenda zikendeera obulungi. Abakola ebintu by'omuzannyo bakiyita extraneous exercises mukola exercises nnyingi nnyo omubisi kye bayita hormones ekirina okuba nga kituyamba okufuna olubuto ekiba nga tubukozesezza nnyo mu bintu ebirala. N'abantu abatawaanyizibwa ennyo endwadde ez'obukaba nga kabootongo, kandida, gonorrhea n'endala bafuna ekizibu kino. Kandida ataggwamu ogenda kakananga bikuwazizza bonna nga buli amazzi g'omusajja bwe gajja nabo gafuluma n'ebirwadde ebyo oba tebikakkiriza ddala kutuuka. Endwadde nga chlamydia, infection eyo chlamydia n'osanga omuntu omulala oba yafunamu gonorrhea. Olwokuna olujja tugenda kukulaga biki by'osaanidde okukola weewale obuzibu buno. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Obulamu n'endwadde buli lwakuna mu gatale konfuufu